Abatadde obusibe buggwa baganda baffe mikwano gyaffe bakomredi baffe abayitirivu bateereddwa bano baakwatibwa poliisi y'Ekyenjojo era ne bamala ekiro kiramba mu kaduukulu ka poliisi y'Ekyenjojo ng'omusango ogubavunaanibwa kwagala Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kuyaayaanira nkyukakyuka kukunga kugamba nti alina okugenda essaawa yonna tulina okumutwala y'ensonga eyabakwatisa kutiya gas n'amasasi ebyavuga Ekyenjojo. Abakulembeze ba Nup abakulembeddwa Secretary General David Louis Lubongoya, Chairman Nyanzi akulira kunga team mu kibiina kya National Unity Platform bwe baali bagenze Ekyenjojo okusisinkana abakulembeze ba kunga Ekyenjojo n'okubagamba nti obuvunaanyizibwa bwaffe obw'okunga Bannayuganda beekalakaase okuva buli nsonda ku nsonda butuuse era eno essaawa tutandike okukola action. Era nga Chairman Nyanzi olwatuuka Ekyenjojo ewaali wagenda okubeera meeting eno mu hall yasanga amagye poliisi byonna nga byayiiriddwa dda nga bonna baswakidde babuuza kimu Chairman Nyanzi ono muganda wa Kabobi aliwa. Olwamala okumutegeera nti oyo baakwata Chairman Nyanzi ne bamukuba bubi nnyo kwagala kumutta kumujja mu muntu. Era Chairman Nyanzi yagezaako okudduka abasajja bamukuba ne bamuyiwa akakongovule era n'obuvune kati bw'alina olunaku olwaleero era obumulumira ddala. Nekino wadde byaliwo twebaza Mukama okubanga kino akireese tumanyi n'ekisigaddeyo ajja kukireeta nti olaba bano basumuluddwa ne bavaayo obusibe buggwa ne Chairman Nyanzi n'abo abalwadde bonna abaafuna obuzibu abaatuusibwako obuzibu nabo Mukama w'amaanyi era tumanyi nti agenda kubasuusa nabo basuuke baddemu okukola emirimu gyabwe baddemu okutambuza enjiri y'ekibiina paka nga nakyemalira Museveni ne kafamire ke tubajje mu eyo entebe mwe beekyangira. Kati gwe Munnayuganda wenna buli gy'oli manya nti kikukakatako okununula n'okutaasa eggwanga n'okutaasa ensi yo era ng'eno essaawa tewaliyo essaawa mulala ndala. Babanga basajja batukola bino nga batukubira mu nsi yaffe nga situkkirizibwa kubako kitukola mu nsi yaffe kati nno gwe kiba kitegeeza nti situuka tutambule tulumbe paka nga eggwanga lyaffe literedde mu mirembe wano mu ggwanga lya Uganda n'abatemu ne tubagoba mu nsi yaffe kubanga tebatwagaliza abali ku byabwe.